endagaano eddako egamba wala taqtulu awladakum min imlaq, mwegendereze temutta baana bammwe nga mwagala ssente. Tosaddaakanga omwana ng'olina akantu koobala. Abayudaaya balina enkola eyo, abamu nga batya bwavu ng'abaana basusse ewaka ng'olina bamu kubajjawo ofune emmere y'abatono. Allah kwe kukireeta mu Qur'ani yagamba nahnu narzuqukum wa iyyakum, emmere gye mulya nze ngibawa n'abaana abo nze mbawa emmere, mugumiikirize tutamwana. Olini bwali kubalira ddiiru etya nagamba Saidi olina abaana 6, nyina ddiiru baagala omwana ebunyolo, waliwo yakoze ekyuma ky'emmwanyi, naye omwana nze mutwala ku 8 ez'ekiro akuwa obukadde 7 mu naye ana nga yina kashi omwana omutuwa kugenda okubalamu abaana bali 8, abaana tebasoma, abaana bakuwoganya buli budde n'engoye zebambala bajira kwambala mpalezo, yogali omwana omwaveeko. Kooli kikola Allah kyagamba nti wa idha almaw'udatu su'ilat, enkomerero bwe nayimirirawo nenkuleetera abaana bo, omwana n'abuuza bi ayyi dhanbin qutilat, taata nakola ki okunzita? Gwena mugamba ki? Eyo aya eri mu Qur'ani. Abawarabu baabikolanga, yaga nti enkomerero egenda kujja, Allah aleeta omwana oyo, omwana abuuza taata nti bi ayyi dhanbin qutilat, taata nakola ki? Lwaki wanzita? Gwena mugamba ki? Temutta baana. We muli wano osobola okusaala naye nga eyo firimu wagiza nnyo oli mbuvubuka, omwana we yasooka yagenda, era edduuka ly'olina obugagga bw'oliko mwasaddaaka omwana, temulina na nsonyi mukira kisaddaaka baana. Kyova olaba omumanyi omu yawandiika ekitabo n'aleeta ensonga 9 eziyambako obutayiwa musaayi mu nsi. Yagamba nti mulwane mumale kugoba masabo muwangaalira, mugenda kugoba kitta bantu nakiwa musaayi. Emabegako eyo emyaka nga 4 poliisi yali etandise ebikwekweto nga buli ssabo lyonna erirumba, ne baagenda okumaliriza buli ssabo balinawo mayiti ezigenda mu 10 ez'abaana n'abantu abakulu. Naye omumanyi oyo yawandiika ekitabo emyaka kumpi 8 emabega yafadda, ekibanga Sheikh Zubair Khalid mu Pakistan, naga muzimu ku nsonga eziyambako okustopinga okuyiwa omusaayi, kulwana nnyo ne mugoba amasabo mu nsi. Abantu abo ab'amasabo aban'amajinni, ate amajinni gaagala nnyo omusaayi, buli gwe gasuubize omuntu ekintu gamutuma omuntu. Genda okumaliza mu ssabo nga bagambye tufunireyo omwana, naye ng'omwana yakasala enviiri emirundi ng'ena, omwana oyo nga mweru naye ng'omwana oyo mumpimpi. Genda okukebera mu famire nga tomuyinaamu, kati ng'olina kufuna muntu agenda amubbe ate mu famire ya gundi. Era mu ssabo amasabo agasinga galina abaana, nga bagenda bawonga omwana ng'ejjinni likuleetera ebyetaago ebyo.